Yesu yebazibwe nkwebaza nnyo olw'emirimu gy'okola, nkwebaza olw'okwagala Katonda, nkwebaza olw'okunteeka mu ddata n'obudde. Zino investment ez'obwakabaka bwa Katonda za kwerekereza. So newankubadde ng'emirundi mingi mba ngezaako nnyo okulaba nga nsevinga ddatawo n'obudde, oluusi ebintu bye mba njagala communicate nga biba biwanvuko. So data bw'asukkirira bambi munsaasire. Nze Miriam Jjumba, kakati olunaku lwa leero ebintu bye ngenda okudescribinga nange nkyagezaako kwongera kubiprocessinga mu mmeeme yange. Obubaka mbufunye lunaku lwa leero, essaawa ndowooza zibadde nga 6 ogw'ekiro. Era bwe mmaliriza bwe nvuddeyo gye mbadde ne nkomawo mu magezi gange. Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba obudde bwa leero tebuziba nga tofulumiza message eyo. Bye bigere bino. Amiina. Simanyi budde bwe nsigazza kubeera mulamu, simanyi budde bwe nsigazza, naawe simanyi budde bw'osigazza. Naye nze neebaza Mukama kubanga atuwa omukisa okuwulira ebigambo ebifaanana bwe bityo. Bangi ababiraba be batono n'ababitwala be batono. Naye nga bwe ntera okugamba, nze ne bwe ndibeera n'omuntu omu yekka nsimba mu mugongo mu ggulu ekiba nga gye kiri. N'agamba nti obulamu bwange bwakyuka olw'obubaka obwayitanga ku YouTube channel gye wakola. Nze ku lwange ejja kuba success. Amiina. Kaakati ngenda kunnyonnyola ebintu Mukama by'ambikkulidde ku lw'ekisa kye. Neesanze nga ndi mu kifo ekyereere, desolate. Temubaddemu bizimbe, mubaddemu just nga bw'olaba eddungu, libaddemu ng'eddungu. Teribaddemu bintu biri awo biri prominent by'oyinza kugamba nti byeyagaza. Ekintu kye ndabye kyokka babadde bantu. Era ekkubo lye mbadde mpitamu libadde ggazi ddala nga ddene, nga mulimu abantu bayitirivu. Ekkubo lino libadde one way. Kitegeeza kasita osimbula ekigere kyo n'okiggya we kiri n'okiteeka n'okitwala mu maaso ng'otambula ogenda mu maaso, tosobola kukizzaayo mabega. Oba tukitegeera? Kye kitegeeza nti amateeka g'obulamu buno, amateeka g'ekifo kino kye mbaddemu gabadde malala, gabadde ga njawulo ku mateeka g'ensi eno gye tulabako n'amaaso ey'omubiri. Era buli muntu gwe ndabye, abantu Buganda babadde bangi, naye buli muntu gwe ndabye abadde atambula yekka. Tewabaddeewo muntu ayogera na munne. Buli omu abadde asobola okulaba munne, naye nga tewali ayogera na munne. Era ekimu ku bye nsinze okutegeera initially, wabaddewo force, wabaddewo amaanyi agatali ga bulijjo agansindika okutambula mu maaso. Kugamba mbadde sirina nnyo control ku sipiidi gye ntambuliramu nawa gye ndaga. Ekyewuunyisa, ekkubo lye mbaddemu mbadde siritegeera, ekifo kye mbaddemu sikimanyi, bye ŋŋenda okulaba bye ndaba ebimu sibitegeera, bye ŋŋenda simanyiiyo ne bye ŋŋenda okukolayo sibimanyi. Naye nga force, amaanyi agabadde gansindika oba agabadde gansukuma okutambula okugenda mu maaso gabadde gansinga amaanyi. Ngenze okulaba mu lugendo luno, wayiseewo akabanga katono, ngenze okulaba nga ndaba ebitole by'omuliro nga kijja kikola nga bw'omanyi omuliro nga gubumbujja, sawundi y'omuliro ogubumbujja nga guva waggulu, nga gujja ne guwuuta oba ne gumira oba ne engulfinga omuntu ne gumubuzaawo swi omulundi gumu. Kati wekyasoose okubaawo nasoose kulowooza oba just tekigenda kuddamu. Nagenze okulaba nga kibeerawo, it was random. Kitegeeza nti gwe bagenda okuwuuta tokirinaako control, tomanyi ani addako. Kwegamba buli omu yabadde ku bunkenke ng'alowooza yaddako. Jjukira tutambula, amaanyi agatusukuma okututwala mu maaso gatusinga amaanyi. Kitegeeza tolina control. Kyabadde kirina sipiidi nga kirina obwangu within a few seconds nga obuze
kati nga gwe batwala abantu abasinga Kristo abasoose buli gwe babadde batwala nga siddamu kumulaba. Ndowooza ekyo kitegeerekese. Era nagezezzaako nnyo okutaasa abantu obutamiribwa muliro guno. Nzijjukira bulungi yabadde mwana muwala, yabadde n'emyaka nga 16. Ye yabadde muddugavu, teyabadde muzungu, yabadde muddugavu. Mwabaddemu abantu abava mu mawanga ag'enjawulo. Of course kino kyadde ku level ya nsi yonna. Omwana omuwala ono yabadde andi mu maaso, yatambudde. Naye ye omuliro ogwamuliddewo, omuliro ogwamuwuuse gwabadde gwa njawulo. Yambadde mu maaso ng'atambula ne kijja ne kimuwuuta. Naye ye tekyamubuzizza nti abuze, yasigaddewo. Omwegenza okulaba omubiri guno sikiini omubiri nga bw'ogulaba ogwange, ne gutandika okumelting, oba melting bakiyita batya, ne gusaanuuka nga wolaba ekiriba nga bakigyeko. Omuliro gwamwokezza, gwatandikidde ku mutwe. Ekiriba kino ne kivaako nga kiri thick, kyabadde nga bw'olaba bwe kiti, thickness ng'eringa bweti. Ne kimuggyako ennyama yonna bweti nga ndaba, ng'asaanuuka nga bw'onoolaba kando bw'esaanuuka oba wakisi. Omuliro guno gwabadde gwokya nnyo nga tosiriira naye ng'omeltinga. Yameltinze mu maaso gange nga mulaba bw'ati, buli kitundu kyonna kye nabadde nsobola okulaba omubiri guno nga bwe guli ne kikyuka. Munda mu ye ne ntandika okulaba omwoyo gwe. Amiina. Era nga nagwo guli mu shape ya muntu naye ng'ate si mubiri nga guno. Kati ennimi z'omuliro ne zitandika okumuyitamu, oba nkyogere ntya, nga olulimi lw'omuliro singa lujja ne luyita nga wano, nga olulaba lufulumira eno, ne gutandika okumuyitamu yenna nga tafa, nga gye gukoma okwaka, gye gukoma okumwokya, ebbugumu gye likoma okuba eringi, obulumi gye bukoma okuba obungi, gwamutuuse mu magumba ne ntandika okuwulira kye yabadde awulira. Nasigadde ntambula mpola mpola, ebigere byakendedde step, naye nga mulaba embeera gye yabaddemu. Kati nengezaako okumutaasa naye nga sisobola namusemberera lwa nsonga omuliro gwabadde gwokya nnyo. Nagenza okukitegeera nga it's a futile task, nga sikyasobola, like ne bwe ngezaako omutaasa sisobola mutaasa. Antena yange nega kirabika eno Geyeena. Initially nadde sikitegedde. Omuliro gwawuusa abantu ne guuta, omwala namuleseewo awo, omuliro nga gumwokya, gwamuyiseemu nga bwe gumuyitamu, bwe gumuddamu, bwe gumuyitamu, bwe gumuddamu. Omwala yakaabye, yakubye ebiwowe, n'ava mu kukaaba ng'asinda businzi nga wolaba omuntu agezaako okusika omuka, nga wolaba omwana ng'alina pneumonia, bw'atyo bwe yabadde. Omuliro ne genda nga gugenda guli abantu. Ekyasinze okuneewunyisa nze nange simanyi, probably because nabadde ntwaliddwayo kubeera observer not a participant. Ekyewunyisa nze omuliro wedda nsobola okuguyitamu, kubanga ekiseera kyatuuse ekkubo lyonna ne liba nga lijjudde omuliro. Buli muntu yenna yabadde mu kkubo eryo omuliro gwamututte. Oba kyo kitegeera. Ne gutandika okuba nga tegukyali nti bitondo bya muliro, nga muliro gwonna ekkubo lyonna nga lijjudde omuliro, naye nga nze somehow nsobola okuyitamu. Era naddusa emisinde nga ngezaako okudoojinga. Kyatuuse ekiseera nga bw'olaba ba battleground, kubanga ekifo kyadde kigazi, natuuse ekiseera nga olaba nga bw'olaba battleground, naye nga wonna wajjudde omuliro, ebiriroliro nga abantu, ekivundu ekyabadde kiva mu bantu, buli omu omuliro gwe gwayokeza nga gumumeltingisa, ng'ameltinga omubiri guno nga gumuvaako, nga gulyoka gumusensera munda. Amiina. Narekodize audio ku makya naye nabadde nagikoze nga nyimpi deliberately, obudde buba butono. Amiina. Ebintu ebimu saabigenzeemu mu details. Kakati natuukidde mu kifo ekirala ekigazi.
nalabye abantu ng'abayitirivu sisobola kugamba nti babadde 1,000 oba miliyoni naye babadde bangi nnyo nze saasobodde kubabala kino kye nalabye kino kye nawulidde amaloboozi gonna nga gawanjaga baakaabye beeziribanza oba okweziribanga mu luzungu bakiyita batya baabadde baluma obujiji ekyewuunyisa bano be nasanze ng'omuliro tegunnabatuukako naye ng'olwedde bakaaba baabadde hopeless nga bamanyidde ddala munda zaabwe nti tebasobola kuwona musango nti ekibonerezo ekigenda okubaweebwa kibagwanira nga bakimanyi tebalina kye basobola kukyusa tebasobola kudda ku nsi kutereeza bintu byabadde bikoze eki bisobye. Ekyokubiri ku bonna be nnalabye simanyi lwaki nange ekyo ekifo kye nnatuukidde maybe waliyo ebifo ebirala bonna baabadde bakkiriza bonna baabadde balokole bonna be nnalabye nagenza okulaba nga ndaba feesi ze mmanyi abamu nga ku nsi gye bali abamu nga baavaako naye nga mbamanyi that's when antena yange nenga bano balokole sirina muntu gwe nnalabye gwe mmanyi nga si mulokole amiina era nagenza okuwulira ebigambo ebyabadde bibakaabya nga bejjusa nga bakaaba kati nagenze nga mbuuza gwe kiki ekikuleese wano lwaki ozze mu Geyeena lwaki ozze wano nga baŋŋamba nanyooma ekibi bwe kiti nali nkinyooma nga ndowooza kitono ebibi byonna bye babadde baŋŋamba nkubuulira amazima gennyini si bye bibi by'osobola n'okwenenya n'olowooza nti biri siriyasi oba nkinnyonnyole tamulaba nseka naye simanyi ngeri gye nnyinza kinnyonnyola kuleeta kifaananyi kye njogerako oba tukitegedde era abantu bano nasoose kwewuunya we nalandinze ne ndaba nga balokole nasoose kwebuuza abalokole mu Geyeena bakolamu ki ekintu ekirala mu kifo kino temwabadde bitiibwa nga bw'okwata ekkubo lino n'oyingira ekifo kino ekintu kyokka ky'osigazza ng'oggyeko omwoyo gwo erinnya lyo ebirala byonna tayito simanyi mayinja obuweereza bwo achievement feriya buli kimu kyonna kye wali omanyiddwa ku nsi oba wali n'emmundu oba wali pulezidenti oba wali somebody whatever it was byabadde bisasiro nga tewali akumanyi kugamba you are nothing ng'oggyeko erinnya lyo nga tewali kirala nga n'erinnya lyo lyennyini teririna value. Ekirala ebintu ebyabadde ku nsi bye waleka ku nsi achievements n'ebintu ebirala byonna byabadde tebirina value abantu bano tebalina kye bazze nakyo okuggyako bo buli omu yazzenga bwe yazaalibwa oba kitegeerekese kitegeeza nti ebintu bino eby'oku nsi banna ebimanyi okutulimba ebintu by'oku nsi bimanyi otulimba ne tulowooza mbu tugenda kugenda nabyo ne tubimalirako ebiseera tayitoyo oba achievement zo oba ssente zo oba abaana b'olina oba obuweereza bw'olina baneete bukusigula n'osigala ng'oyonoona ng'olooza Mukama ajja kukuttira ku liiso. Bino ebigambo bye njogera nsyogera bigambo byange nze nalabye njogera bye nalabye Mukama waffe yeebazibwe. Lwaki nkugamba ebigambo bino? Kubanga naweereddwa ekisa ekifiiringa ekiwulira si kuwulira n'amatu gokka naye ekiwulira n'obusimu ne sensezi zange kyewuunyisa bw'otuuka mu kifo kiri sensezi zo zibeera zikubisibwamu simanyi oba emirundi nga 10 oba owulira nnyo kati we buba bulumi oba obuwulira nnyo ate ng'obuwulira munda mu buziba oba tukitegeera bw'okuba kwejjusa wejjusa nnyo oba tukitegeera sensezi zo zirina engeri ziri multiplied mu nsi y'omwoyo ekyenjawulo wano ku nsi ey'omubiri kati ebimu we mbinyonnyola oyinza obutabitegeera mu buziba bwabyo naye kale amiina bwe watuuse nga mu kifo kino amateeka g'ekifo kino baneegabadde ganjawulo once you enter this place you are subject to a different set of rules. You no longer mattered as an individual. Erinnya lyo terimattering, ebitiibwa byo tebimattering, obuweereza bwe tebumattering. Bino bye tukumanyiko oba whatever it is.
oba wazuukiza mufu, oba wayamba, oba watambuza mulema, oba wali president, oba wali n'emmundu, oba wali MP, whatever it is. Byabadde tebirina kye bigasa. Abantu banoonyezza okufa. Wali onoonya abantu banoonyezza okufa banenga okufa kudduka nga tokulaba. Ng'omuntu ekirala ndooza kankinnyonnyole nga sinnakyerabira, ekirala kye nzijukira. Abantu bano babadde balamu, tebabadde bafu nti bafudde. Oba nkyogereza kirabika ku nsi emibiri gyabwe gyabadde gyafa. Naye babadde balamu, kitegeeza ekifuula omuntu omulamu si mubiri guno. Waliwo ekintu ekirala ekibeeza omuntu omulamu. Babadde bamanyidde ddala gye bali, ng'ebintu by'oku nsi babijjukira mu detail. Oba okitegeera? They were conscious and aware. Buli kimu ekyabadde kigenda mu maaso nga bakimanyi. Ekirala, obulamu bwabwe obw'oku nsi bwaweddeko nga tebeetegese. Kuganga bonagamba ekintu kyabaguddeko ng'ekyambika bagenze okulaba nga bafudde. Omubiri guno nga gufudde kati nga kitegeeza agenze. They were not ready. Kankyogere bwentyo. Babadde balina ebintu ebyabatutte mu Geyeena byabadde bitono nnyo bannaye. Si bye bintu by'oyinza okulowoozaako ne weenenya, si bye bintu by'oyinza okwesitala. Nze saawulidde kangamba mbu nali simanyi oba natta. Nawulidde kulimba, kubalaata, foolish talk, ebintu tubwe bityo. Okirabanga ekintu ekitono naye kiteekwa okuba Katonda akitaddeko eriiso. Amiina. Era naweereddwa ekisa okuwulira ebigambo abantu bano bye babadde boogera. Suddenly nalabye omusajja yazze, nze simanyi ngeri gye yayingidde kifo ekyo. Naye nze nagenza okulaba nga mmulaba ng'ayambadde engoye za white. Bwe yatuuse bw'ati, abantu bonna okuva gye babadde Bule ne Bweya yonna gye babadde bali eri nga beekuba beegwira bagwa beevulungula, bonna ne badduka nga bamweyuna. Kirabika yabadde alabikise ng'omulokozi agenda okubalokola, ndowooza balowoozeza azze kubajjawo. Ne badduka ne bakaaba ne bezibanga, olinaga sigenda kukiddamu, mpaayo omukisa sigenda kukikola bwe nti, kale kanzireyoko mbalabule wa. Omusajja obwedda akola bw'ati. Tokyalina mukisa. Yeene sala abantu abali mu Geyeena gye babadde basaba, nze be nalabye. Tusaasire, tuweeyo omukisa ogwokubiri. Have mercy. Give me a second chance. Naye ng'akola bw'ati. Nze mu kulaba okwange, omusajja ono yabadde alumwa olw'embeera y'abantu bano, naye nga talina naye kyayinza kukyusa. Kubanga okusalawo kwali mu mikono gyabwe bano abantu nkugambye. Sigamba nti baali tebamanyi maziba, baali balokole. Ekirala kyenzijukira, ndowooza nga sinnakyerabira, abantu bano they didn't expect, babadde tebasobola kikkiriza nti basobola okugenda mu Geyeena. Babadde balowooza bya kusaaga, nga balowooza maybe bagenda kukumibwayo bukumibwa, bagenda kubataba baleke bagende. Oba tukitegeera. Then they realize it's too late. Kwe kugezaako okusaba chance ey'okubiri. Oba tukitegeera. Badde tebalowooza nti ebintu bye baali bakola ku nsi bisobola okubasazisa omusango ogufaanana bwe gutyo. Naye bagenze okutuuka mu kifo kino, ate ne ba feeling eyo eya guilt, ne bamanyidde buli omu bwedda agamba nkimanyi omusango gunsinze zisobola kwegana nakolanga bwenti ne bwenti, naye nali simanyi nti kiyinza okundeeta mu kifo bwe kiti. Amiina. Naweereddwa ekisa ku lw'ekisa kya Katonda okuwulira ebintu abantu bano bye babadde bawe. Nange nagenza okwekanga nga nange ndi mu kusaba ssaala yennyini gye babadde basaba, nga nange nkaaba nsonyiwa, mpaayo omukisa omulala. Era nagenza okukomawo mu magezi gange nga kyenkaaba. Amiina. Obulamu bwabwe ku nsi bagenze okulaba nga it was a total waste of time. Just imagine olina emyaka 3 oba emyaka 4 nga gyonna poteya. Okufuba ko nga poteya. Ebikolwa bye ebirungi nga poteya. Kwegamba nga tewali kintu kyonna ky'oyinza gamba ku bulamu bwo that it was of value. Everything they valued on earth was pointless, valueless. Kasita osala akaguwa bannaye n'ova mu mubiri guno n'oyingira ekifo kiri, buli kimu kye wali ku nsi, buli kimu kye wakola, buli kimu kye waachivinga, it is pointless. Amiina. Abalokole bano
nga bwe nkugambye ekyabatutte mu Geyeena bubi bwe tuyinza okuyita obutono ebibi bye tunyooma. Amiina. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nga ye Mukama akitwala serious business. Amiina. Era buli omu obwedda gwagamba nti it's too late, obudde buyise, tokyalina mukisa mulala, ng'ekiriro kijja nga kimuwuuta vvu nga kimutwala bonna. Nze paka bwe navuddeyo n'enzira mu magezi gange omuliro nga gutwala abantu. Tewali yawonye, tewali yazzeeyo ku nsi. Ngenda kukomaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe obubaka bwa delivery nga bwe buluwa. Nze nsuubira kintu kino kiri eri kkanisa kubanga nga bwe nkugambye sirina muntu gwe nalabye ataali mulokole oba ataabadde mulokole. Kitegeeza waliwo ebintu bye tunyooma ng'abalokole naye nga bigenda tutwaza mu Geyeena. Bannaaye nkwegayiridde wulira omulanga guno, lekeraawo okunyooma ekibi, lekeraawo okulowooza nti olina obudde bungi. Ssaawa ya kweteekateeka, ssaawa ya kutunula, ssaawa ya kweyambula bannange ebizitoowa. Tokkiriza nsi kulimba, tokkiriza mukulembeze wo kulimba, tokkiriza ddiini yo kulimba, tokkiriza masavu ga nsi kulimba. Geyeena gyeri, abalokole abamu gyebali. Amiina. Eno yendiba kyansi yo ey'okukyuka n'otandika okutambula ne Mukama waffe. Teri muntu atuukirira mu maanyi ge, ntera okyogera. Ne bw'olikera ku makiro ga sigenda kwonoona, era ojja kwonoona lwa nsonga gwe mu maanyi go ng'omuntu tolina maanyi kwekukira kwonoona, kubanga oyonoona mu ngeri nnyingi n'ezimu tozimanya. Naye twetaaga ekisa kya Katonda. Tugenda kusaba ekisa. Wiikisi zino ezisenga 2-3 essala gye tubadde tusaba kisa. Ekisa ekituukirira, ekisa ekiyimirira, ekisa ekitumbira, ekisa ekitukweka, ekisa ekitupreservinga. Amiina. Mukama waffe abampeera omukisa. Nze Miriam Jumba. Bye bye.